Yes, Kampala TV 256 gwena muganda nga akyagyekumiddeko wakola okusalawo okutuufu ate gwena nga tonaba kubeera ng'osubscribinga nja kusaba okusubscribinga awo okulikinga kwoteeka n'okomentinga. Olunaku olwaleero amawulire gongedde okuvaayo. Ojja kujjukira nti olunaku lw'eggulo Speaker wa Parliament y'eggwanga Uganda Right Honorable Annette Anita Among yavuddeyo n'alemesa ekiteeso ky'ababaka aba National Unity Platform. Ekiteeso kino ekyabadde eky'okugoba oba eky'okuggyako bassentebe b'akakiiko akavunaanyizibwa ku bisuubizo bya gavumenti. Muno nno mwe mwawadde ssentebe Abed Bwanika kwoteeka n'omukyala amanyiddwa nga Joyce Baagala, omubaka omukyala ow'Emityana, naye akulira oba chief whip ku ludda oluvuganya gavumenti Nambeshe yavuddeyo n'asoma ekiteeso nga aba NRM bwe babadde bakoze oba ng'omukulembeze w'eggwanga bwe yabadde awadde ekiragiro eky'okukyusa bassentebe bonna abavunaanyizibwa ku bukiiko mu Parliament. Kati nno Nambeshe yasituse n'asomera Parliament n'abategeeza nga Abed Bwanika akwoteeka ne Joyce Baagala Ntwatwa bwe baggiddwa kuba chairman n'obumyuka bw'akakiiko kano ne basikizibwa Gonzaga Ssewungu omubaka okuva Saidi Zawali e Kalungu kwoteeka ne omukyala Beth Ethel Naluyima ng'onoono yabadde agenda okumyuka omubaka amanyiddwa nga Gonzaga Ssewungu. Naye sipiika avuddeyo n'abategeeza nga bwe bandi oba boogera ensonga lwaki ababiri bano baggiddwa ku kakiiko kano. Newankubadde nga mu kusooka NRM yo ati yabuulidde Parliament nsonga lwaki ababaka baayo oba ba chairperson abatuula ku bukiiko obwo basobodde okubeera nga baggibwako. Naye bwe kyatuuse ku NUP sipiika yavuddeyo n'ategeeza nti bamunnyonnyole ensonga lwaki Abed Bwanika ne Joyce Baagala baggibwa mu kifo kino. Ojja kujjukira nti akulira oludda oluvuganya gavumenti Joel Ssenyonyi yasituse n'ategeeza nga atuula naddala ku nkiiko ezimu ez'omu kibiina nga kwegamba yabadde akitegeddeko nti ababaka bano oba akakiiko kano kabadde tekakyakola mirimu gyako ate nga kankizo nnyo mu kucekinga ebisuubizo gavumenti by'ebeera esuubiza. Kati nno Ssenyonyi yavuddeyo n'ategeeza nti basazeewo ababaka bano oba aba chairman kwoteeka n'omumyuka we basooke nga bakyusibwa bateekebweko abalala olw'ensonga nti ekisanja kiggwako ate bo balaba akakiiko kano tekakoze bulungi mirimu gyako. Kati nno olunaku olwaleero amawulire gongedde okuvaayo ne gazuuka lwaki sipiika wa Parliament yalemesezza ekiteeso kino. Ojja kujjukira nti emabega awo pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'akitegeeza lwatu nga bwe yali emabega w'envumbo zonna ezateebwa ku sipiika nga zimutangira okugenda mu mawanga ag'ebweru ate nga mu ssaawa eno era Kyagulanyi yalagira abo bonna ttiimu eya diaspora okulemesa enteekateeka zonna sipiika zaaliko ez'okugenda mu ggwanga erya Italy. Kati nno wano sipiika naye yazze mu mbeera ya kwesasuza n'ategeeza nti bwe muba munnwana eri nange wano mu Parliament kangezeeko okubalwana n'okugezaako okubalemesa ebyo byonna bye muteekateeka okukola. Wadde nga Joel Ssenyonyi yavudde n'ategeeza nti abo tebakyatukiikirira bo kati bakiikirira sipiika mpozi n'ekibiina ekimanyiddwa nga ekya NRM, naye ye sipiika avuddeyo n'ategeeza nti bano bakyali ba chairperson ab'akakiiko akavunaanyizibwa ku bisuubizo bya gavumenti. NUP terina lukusa lubaggyayo nga nange we nali ngobwa nga Right Honorable Rebecca Kadaga yakyali sipiika n'antangira oba n'alemesa abaali bangoba nange kye kimu era ssemateeka mu Parliament ampa akawaayiro ako oba obuyinza obwo. Newankubadde nga bo Ssenyonyi n'ab'oludda oluvuganya gavumenti bavuddeyo ne bategeeza nti sipiika talina kawaayiro konna amwayimirira akulemesa nkola oba nga okukyusa abo bonna ba commissioner singa ekibiina kiraba nga tebakola bulungi mulimu gw'abaweereddwa. Naye ye sipiika avuddeyo n'ategeeza nti nga nammwe bwe muzze mukola enteekateeka zonna ezinemesa okutambula mu mawanga g'ebweru ezinteekesezaako envumbo nange wano mu Parliament ngenda kwongera okubalwana
katulinde tulabe ensonga eno gyenaggwera kuba ne Mathias Mpuuga bwe yaggibwamu obwesigwa sipiika era yavaayo n'abategeeza nti tajja kuvaako olw'ensonga nti nze nina obuyinza ekibiina kya NUP temulina buyinza. So tulinze okulaba ensonga eno gyenaggwera era wano ku Kampala TV 256 tujja kuba nga tugikutuusaako naye gwe atanasubscribinga emuganda wange yangu okusubscribinga okulikinga ate era n'okukomentinga. Kankwagaliza olunaku olungi siba bulungi weraba.